mwebaziza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Honorable Moses Kasiba nti nabasuubiza tinja kumuleeta leero olunaku olwaleero mulindwa muleese tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ezikwata ku ggwanga lino ndowooza ojja kuvawo nga n'ebifaananyi obikubidde ddala kwegamba twogere ku ebyo ebiruma abantu Honorable bw'abazze abazze ntumirako abantu mwenna naddala bali mu diaspora bambi n'abali wano mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu Peter Mwesigye munnange weebalire ddala nkyala Nanyanzi e Saudi Arabia mukulu Akimu bawabulira wasimanyi John tumusiime mukwano weebale Emma Herimana mwena mwebale bannange tusanyuka nnyo nammwe abankubira amasimu ne mutwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate mmwe abatalina komenti ze mugenda kuwa wakiri mulabe bulabi mubirike waliwo ate komenti oluusi ezitawooma oli n'ateeka ku komenti era aba comment section babijjamu tebibeeramu mwana wattu mutuweereze komenti ezizimba ezirina ebibuuzo eby'amagezi tulyoke tumanye nti omukutu gwaffe gutambula honali busuuka okuze kuba bananga abatulaba mutuzaamu amaanyi abakola komenti ennungi ate mutusomooza abakola komenti embi si kwe kubanga tokkiriziganyiza nange embi kwe kubanga gwe ate oli ku birala nga nze ndi ku birala naye omuntu nze komenti ennungi zezo ne bw'obanga tokkiriziganyiza nange noga nedda wano wayogedde bwoti naye kyalibadde bwekize nga nkimanyi bweti ezo ziba ntuufu era tezivaawo so tujja kubanga twewaayo kubanga bwe tufuna akadde kwezi tuwuliziganya naye oluusi nkuba eno bw'eba etonnya fe abalimi mubeera mu nnimiro tubeera twekwese mu miti era nkulaba nkulabira ddala nnyo ensonga oba ogikwasiza naye nga ssebo gye mbeera eyo omukutu gwaffe ngubeerako gyombi njiraba webale kuba n'abantu bansonga ate naawe okuba ow'ensonga omanye ebintu ebyo bibiri byanjawulo osobola okuba abantu b'ensonga ng'ate gwe toli wansonga ate nekyonooneka kale bwe tutyo bwe tugenda okutandika Honorable njagala okubajjukiza nti aba Genuine Estate be batunda ettaka buli luguudo lwonna olufulumba n'okuyingira eggwanga tulinako poloti tulinako ettaka lyosobola okuzimbako essomero amalwaliro lyosobola okuteekako faamu n'ebirala byonna akati aba Genuine Estate tusangibwa wali ewakiso ku Genuine House awo ennyini we tuli jangu tukole jangu tukuwa ettaka akati tusobola otukubirako ku simu noti 753 lukaaga 799 noti 753 lukaaga 799 ojja kuba otufunye ate abaproma abo research center wali emmengo bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba endwadde zonna ez'omubiri oyina sukaali oyina pressure alusaz aniya oyina kirwadde ki oyina amasavu mu misuwa genda bakuyamba abaproma basangibwa mmengo balina n'ebyuma ebisala amasavu bali ku simu noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 biba proma abo research center Honorable olina ekintu kiwayogerako wano ndoza mu myezi ng'esatu emabega twali ku regional sittings nogamba nti regional sittings abasajja bandigenze ne batuulayo naye gino emipiira gye bagendako Nairobi Kenya gyo gitugasa ki nga gyo tebannafaayo ne bagyogerako kati bwe nawulidde nga abasajja bano paliamenti eteekateeka okugenda mu mipiira next week gweokulaba ng'essimu mbadde sijijja nga nkukubira ojja twogere ku nsonga eno nziziza ku nsonga nga njagala twogere ku nsonga eno eyababaka okugenda okukuba emipiira n'okubaka tonnagiwulirako nga bagidibeitingako wadde okugifuna obubi naye eya regional sittings bagifiirako kyokka nga byali biteeso ebigasa eggwanga Honorable njagala otubuulire njagala otulage bantu bameka bagenda e Nairobi bagenda kufuna allowance zenkana zitya n'ebirala ebiringa oyagala fitina obedda neebuuza essimu ennemeddeko fitina naye mba njagala omanye abantu bange bano batambula n'omulembe kakati ekisooka njagala okubuulira bannayuganda temutyangu okwogera amazima amazima kye kintu ekiyinza okulwawo okutuuka naye ate bwe kituuka tekivaawo kisigala nga kiyimira kakati ennaku zino twafuna abantu abacacyamusa n'abaagala okucacyamuka kati abacacyamusa n'abaagala okucacyamuka balimba nnyo abantu
ate n'abaagala okucaca musigo nabo ne bakkiriza obulimba kubanga bwo busanyusa obulimba omuntu n'asanyuka busanyusa mu kiseera ekyo bunyiiza kimaze kuyita kakati amazima ganyiiza mu kiseera ekyo naye gasanyusa ebbanga limaze kuyitawo nga ekyamazima ddala kyekituuse fe abakristaayo batuwa amateeka 10 tobbanga toyendanga towayirizanga nga bwogamanyi mu kiseera kye bagatuweeramu kwegamba gamenya olowooza nti yalibye yalifunye mangu yes olowooza nti bano baŋŋaanya okuwayiriza nga bwe naaliyogedde kino bano baali naye bw'ogakwata obeera n'eddembe epitirivu ogenda okulaba eyabadde awayiriza gwe yabadde awayiriza bw'atuuka ng'atakyalina ddembe lyonna ogenda okulaba eyabadde abba n'akulowoozesa nti okubba kwe kugaggawala lwe bamukwata nga buli kimu bakitutte naye nga gwe waakatono atabba mwana wattu otambudde nako bulungi kakati amazima bwe gatyo be gatuwa eddembe ab'ebyobufuzi mu Uganda ate bwe njogera ku b'ebyobufuzi mba njogera ku bannayuganda bonna bannabyabufuzi omanyi ebyobufuzi n'obukulembeze njagala tubyawule mu Uganda tulina ab'ebyobufuzi bangi ffenna tuli babyabufuzi ffenna yes abakulembeze be batono lwakuba nti ennaku zino ab'ebyobufuzi bezza okulowoozesa abantu nti nabo bakulembeze buli muntu yenna ow'ebyobufuzi yaani kakati mu nsi mulimu abantu ba mirundi ng'ebiri oba esatu kansooke mbakugambe nonsonyiwa okulandana mu nsi omuntu asobola okusalawo okubeera ow'ebyobufuzi mu nsi omuntu asobola okusalawo okubeera munnaddiini mu nsi omuntu asobola okubeerawo okubeera ow'ebyobuwangwa okubeerako ekimu ku bino byemenya ebisatu oba byonsatulo biba oba okubeerako ebibiri kakati ngenda kuyigiriza bw'otegeera ono wa byabuwangwa munnaddiini wa byabufuzi naye waliwo ekiti ekyokuna kyekyomunnansi nakyo kinjjukiza bwe mba nkyerabidde nkikubuulire byonna osobola obbigatta osobola okuggyako kimu n'okiba bw'obaako n'ekimu kikaluubiriza osobola okuba fanatiki ennyo osobola okulemererwa ensi waalibaddeko na bisatu oba kale bibiri oba byonna ebina obimalayo kakati mbakumenyere omuntu yenna gw'olisanga nga buli ekizibu ekigwawo gavumenti either yekitaddewo kuye ng'ekimuguddeko gavumenti either yekimutaddeko oba yerina solution oyo aba wa byabufuzi mukuddiremu nga buli ekigwawo leero enjala ng'ennuma abasajja bano batubbye batufuze nnyo omulimu nga jimbuzi olaba abasajja bano balemeddwa emirimu siga nti taba mutuufu naye nkuga nti buli kimu ng'akiteeka ku gavumenti oyo aba wa byabufuzi njagala obaawule ku bakulembeze ku biti ebyo byemenye tekuliiko mukulembeze kati omuntu yenna gw'osanga nga buli ekimugwako katonda nga oba leero naalya ku mmere katonda wange ndidde ku mmere neeyanziza oyo aba munnaddiini ekkubo lino lizise katonda wange oba katonda alituyamba nerikolebwa abalikolako katonda alituyamba oyo munnaddiini atali munnaddiini direct kale abakulembeze bannange tebalina kye batuyambe kati w'ebyobuwangwa alabira mukasa naye beraba oyinza okwogerako mukasa bamweya naani tya olaba nokweza ayambadde yetaayi si lwakubiri kati oyo wa mukasa alina kyala kati mu nsawo alina mukwega buli kimu naye kitali ku ye n'ekiri ku mulala akirowooleza okuba nti waliwo ekyebyobuwangwa ekikifuga oba okitegeera lubaale wange nyamba mulimu guno ngwagala oyo wa byabuwangwa ow'eddiini katonda wange ow'ebyobufuzi bannaye senga gavumenti guno omulimu nagwe gutulekera kakati sente zibuze gavumenti yezibuzizza ow'ebiri ebiti ebisatu owa katonda aga nti ow'eddiini aga nti katonda wange sente nga zibuze lwaki tokkakkanya ku busungu ow'ebyobuwangwa era alinayo gwasaba oba mukasa oba bamweyano baani ow'ebyobufuzi kati kankubulire nno bonna bafuna tobanenyanga naye nze nkugende nti obutakigwiramu ddalu kwatako ebi oba ebi oba byonna obigatte wamu nga waliwo embeera ejja noga nti no gavumenti
ne wabeerawo embeera n'ogamba nti Katonda ne wabeerawo embeera n'ogamba nti kiyo baba jjajjange be banyiizo nakyo osobola okukigira tokigenda nnyo wala oyinza okubeera nga mugenda kalangala n'ogamba nti baaliwo ennyanja mukasa w'ennyanja tuyamba otuvunusa amayengo gano exactly naye bw'otuuka eri ky'ogenze okukola kaakati awo oyinza ate okusaba Katonda kaakati ate wabaawo ekyetagisa oba chairman noga nti tutabe chairman kino yatakikoze bulungi kwegamba buli omu n'obaako ky'okibalansinga ebitebe bitegeera ekisembayo kya munnansi ku byonna tabaako na kintu kye bulemu yonna agiteeka ku ye simanyi na kyengenda kulya kyaggulo oba leero nanafuye eki bulemu yiye oba okitegeera bannaye Katonda mpadde olaba leero nfunyeyo emitwalo gyange aga ati nayongeddemu amaanyi juli nesiriwaza bwesiriwaza omusajja senga namutuukirira kati ekyo kya munnansi ye buli kimu yaaba kirinako obuvunaanyizibwa naye kyembasaba bannayuganda abawuliriza naddala puroguramu eno kuba kati mwe muli bagezi tobeeranga nnyo mu ebyo nnyo buli kimu kiweeko tayimu yaakyo abantu bemulaba nga beesiba ku kimu baba balemereddwa eyeesiba ku Katonda yekka ne mu kyaki tavaayo Monday, Sunday, Saturday, Friday ye Katonda alina muweera eri mu kyaki era talifuna abaavu be basinga abagagga okuba mu kyaki kituufu ekyo nga bw'okyogedde omugagga abeera ne excuse n'agamba nti bannaye leero saasobodde kujja y'omwavu Monday olwokubiri fellowship kalaship ani ye zonna azibeeramu talina tagwa olemererwa ebyobufuzi birungi anaalemererwa buli kimu akirabanga gavumenti yebadde ino kimuwayo yeremereddwa kale senga yakola ekkubo ejja ddikola gwe atalimye ojja kusigala era ennimiro yenzise naye nga ku kyalo kuliko ate abagagga ng'onaagula waabo bajasaka ekkubo bakozesa lyerimu kakati nakyo tokiteekamu nti kyekirina okusolovinga ebizibu bye byonna naye nakyo kirinako solutions munnansi naawe teweemalirayo nti buli kizibu gwe olina kikola genda Katonda omusabeko omugaye Katonda munnaye nkola naye nsaasira oluusi newokujja wano obutajja mu kyaki mbeera nsaba naye bannange bafunye tonenya si ntondo naye kakati n'ebyobuwangwa Lubaale w'ennyanja mukasa w'ennyanja ebwoba osomoka si kibi okutaakayoko nti bannaye mukasa w'ennyanja ayinza okuba ye nannyiniyo ffe bajjajjaffe baafa naye be bannannyini ttaka asobola okubanga naye ennyanja Katonda yagiwaye ffe twazze tugisanzeewo tetwabimanya kale ekikulu teweekubirayo nnyo abaana bali mu Kampala emisipi tegikyasiba gyakutokako obudindo babyabufuzi buli kimu gavumenti eganye kuba yeemalira ku kintu eki abalokole bali mu kyaki engatto soole si kugwa mpeke basibako nsibe Katonda aganye okubawa abantu bali mu masabo esaati tekukyali mapeesa lwaki Lubaale aganye kakati balansingako osobola okubaako saidi zonna naawe gy'otaddemu Katonda gy'ataddemu gavumenti gy'etaddemu n'ensi gy'etaddemu kakati nkuzaayo Nandaze gye twatandikidde nti ebyobufuzi abantu babikozesa nga basanze bannaabwe nga bye baliko byokka kakati tebateekamu reasoning abantu boolaba abatagenda nnyo mu kyaki kizibu okubalimba lwe bayiseeyo kyaki kyesobola okukola bakimanya ne kyetasobola bano abatavaamu osobola okufuna omwenge n'ogubayiira ne bagamba nti mwoyo mutukuvu asse mukisa nalabako kyaki eyo e Kenya nga bagamba nti Katonda yatonda omwenge bo bayingira batamidde era nga ne ku kituuti bagusangawo naye ng'abantu baawo ssebo okulabikako eno awalala babagamba temugenda eri mu bantu baliko emizimu buli kiseera babeeraawo abantu abatayosa mu bintu ebyo nga tebalina kyamaanyi nti si ye musumba si ye bishop si ye reverand si ye imaamu naye nga muzikiti tavaamu mu kyaki tavaamu abeera agenda kukulemererwa bw'aba tannalemererwa abagenda kulemererwa ebiseera ebyandibadde ebyokukola
bw'oba toli mubaka wa parliament, toli district councillor, toli chairman wa local government, sigwe president, oba ow'ekibiina, oba owa institution yonna eri political. Yes. Genda y'ekiseera ddayo n'awalala. Solution zo lema kulowooza nti politics yagenda zisolovinga yekka. Abantu tebakyakola bali mu politics. Kakati obulimba obujjudde mu masabo bukola nnyo kwabo abatava mu masabo. Ng'obulimba obujjudde mu basumba abamu aba church naddala ez'abalokole bwe bukola ennyo kwabo abatava mu church. N'obulimba obujjudde mu politics bukola nnyo kwabo abatamuvaamu wadde ng'ate si mu bafuna emisaala gyabwe. Kyova olaba nti omuntu omu ajja n'akulimba nti bannaffe abaagenze eggulu badiibuuda ssente za gavumenti. Oyo y'omu n'omukkiriza. Kakati ye n'agenda ku mizannyo kino ky'oleese e Mombasa nga ssente ze bagenda okusaasaanya zisinga ezaali mu luteesa lw'eggulu. Omubaka wa paalamenti ali mu paalamenti alina obuyinza okusituka nga waliwo ekiteeso ekiri ku order paper naaga kino tekigasa ggwanga tukisazeemu. Kakati olita kulimba nti eggulu waaliwo ebiteeso ebitagasa ggwanga ne bw'oba obirabye okkirizibwa okusituka n'obijjako order paper. Buli kiteeso ky'oliraba kyonna ku order paper ya paalamenti nga babaka bakkiriza kiteesaako kiba kigasa eggwanga. Era omubaka tatuulanga mu paalamenti nze naliyo n'akuga nti ebiteesebwako tebigasa ggwanga nga tasituse bijjako. Ebiteeso ebitagasa ggwanga tebirina va kuwakanya ebiteeso naye bijjako. Ekyo kiveeko tekirina kyekigasa ggwanga. Tekigenda tekirina gye kitutwala eggwanga tekiriyamba. Kakati omuntu omu ennimi zigenda kutandika okukyuka. Kubanga nali wano ne ngamba abalaba puroguramu yaffe nti mu mwezi gwa Desemba ababaka ba paalamenti abali wansi kye bayita parliamentary football and netball team, actually it is a sports club, mulimu n'emizannyo emirala volleyball, gudduka n'ebirala, bagenda kusaasaanyizibwako ssente obuwumbi 8 okugenda okumala wiikisi 2 e Mombasa, era kati bagenda wiiki ejja nga bazize enteekateeka ey'okutwala paalamenti okutuula eggulu ne mu bitundu ebirala nga gyetuula basaasaanyayo buwumbi nga ne bwe bataagende babateeredde ku akawunti, era nakugamba teri agenda kubuzaayo. Ne leero gwe osobola okuleeta wano omubaka eyaga nti saagenda ggulu naye nabuzaayo. Tebazizaayo sente bazifuna bulungi nnyo, baayagala kutaasa ki just ndoza kuwudiisa ffe abalabi. Webale nnyo. Kakati ebyo mu pulogulaamu eno bye tujja okubabuulira. Abalina obukyayi ku mazima mujja tukyawa naye lwe binaatuuka kati abaatukyawa nga twogera nti bagenda genda ngenda kubabuulira bye ngenda okubabuulira ebisinga ne bitwayogerako luli. Bino bigaziko. Paalamenti obuwumbi 8 bwamaze dda okutuuka eri ababaka ba paalamenti. Kiki? Ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyatuulanga ababaka bagenda eggulu ne kituuza press conference, kyo tekituula mu nkiiko. Omuntu instruction azitegerera ku radio oba ku TV oba ku mikutunga gino nti tebayita nkiiko. Nja kukubuulira mu maaso teri kibiina kisinga bwanakyemaliranga ekyo kubanga teri organize eza kibiina ziteesa tezituula. Gwe wawulirako ku National Council nti bagituuzizza mu maaso bye tunabyogerako biyinza obutaba bya purogulaamu eno. Ne kikola press conference ne kigamba teri mubaka era anaagenda ajja kuba alidde mu kibiina olw'olwegwe, era abaagendayo baatwalibwanga beewaguzi. Naye nga tebamaze kiteesa nako. Gambye nti tekiteesa kinnakyemalira, tujja kubyogerako ebyo. Olwaleero ssente zimaze wiiki emu ku akawunti obuwumbi 8. Lope Right Honorable Joel Bisekezi Ssennyonyi ku akawunti ye kuliko $56,000,000. Katonda wange. Buli lunaku afuna $9 mu something. Buli lunaku. Ababaka ba paalamenti bafuna $720 buli lunaku. Yabasinzaako nti alina ne ba AD abagenderako kukuuma omukulu
kubanga ye leader of opposition in parliament agenda ne bana abamuweweeta ezo ba aid zigambye abaweweeta ati ba aid bwera onzivunula baye tannatuuzaako lukiiko kugamba bantu nti obuwumbi 8 kudiibuuda ssente ya muwi wa musolo naye nga gye bagenda mu sports tebagenda kutumbula bya mizannyo by'abaana baffe abali mu masomero bagenda kusala masavu gaabwe abakadde. National Unity Platform erina abaka mu parliament 57 ku kibinja nakomye okutegeera kuliko abaka ba National Unity Platform 37 abiri be bataliiko abagenda eggulu babagamba nti temugenda sente zigenda kubanga musasanya muonona sente z'omuwi omusolo. Tewaliwo muzannyi wadde owa Uganda Cranes afuna allowance eweza $3 lwe waliyo mupiira ne babanga bagenzi kati ate Uganda Cranes baba bazanyira ggwanga kubanga emanyiddwa tiimu ya ggwanga egenda ne mu World Cup esobola qualifyinga negenda ne mu World Cup kati twebaza Katonda twagenze tugenda kukiika mu AFCON e Morocco teri agenda kuweza allowance ya $3 ya dola ebi olunaku kujjako abagagga abazira kisa naye eziva mu gavumenti teziriyo. Ssennyonyi yagenda kufuna allowance ezikubisaamu bano baba katugambe tubatadde ku ssente nyingi $3 yagenda bakubisaamu emirundi egi 3 buli lunaku kuyiza kusala masavu just kusala masavu ekyo kyote yakiraba nti kyonona ssente nange soogera bino kuga nti kyonona ssente ya muwi wa musolo abantu baleme kubeera nga mbwa yange tebba ng'eyise ku lwataba. Yes, naye bwe eyita ku mukalo egenda nagwo. Parliament institution nnene ya bbeeyi era kambabuulireko abatulaba Parliament ly'esiga eryokubiri ku masiga 3 agakola gavumenti. Lwaki ndiita lyakubiri? Sipiika akulembera Parliament ye namba 3 mu kye tuyita order of precedence. Ababiri namba 1 ne namba 2 bava mu siga limu lye bayita executive. Namba 1 ye president ne vice. Kati esiga erizaawo waayo mutuninga mu kifo ekiddako ye Parliament. N'olwekyo siga lyakubiri Saabalamuzi Chief Justice abeera namba 4 n'olwekyo lye lisembayo ku masiga amakulu 3. Ababaka ba Parliament mu order of precedence bali mu kifo kya 17 mu order of precedence abagitegeera. Ssentebe wa district ali mu kifo kya 34. N'olwekyo mwabalonda ne bino mbibabuulira muyinza okuba mmwe mulonda abantu abatali babuvunaanyizibwa nga tebalina kugabana ku ssente z'ababuvunaanyizibwa naye temunenya abo bakulu nnyo balina okugabana ku ssente z'obuvunaanyizibwa. Nange bwe nali omubaka wa Parliament nga nzifuna bwemba ng'ekyo kye neetabyemu oba kyenkoze nga kiweebwako omulimu ogwo. Bano ssente Mpuuga ow'ekitiibwa Right Honorable Mpuuga ze yafuna bakugamba nti zo zaali mbi era ne bafuna n'abajega ababakkiririzaamu ne bababuuza nti lwaki zaali mbi nti tewaaliwo Parliament kuziteesaako. Njagala baleete Parliament we yateesa okugenda okugabana obuwumbi 8 nga baalimu ne baga nti kyekyo ekyo kyo bakiteeseza mu meeting kize manyi procedure mwe ziyita era manyi nti kiri mu mateeka naye bano abaaga nti kiti tikyateesebwa bandeetere nabo batulage contribution yaabwe nti baawakanya nti lopo okufuna olwendo olwa dola buli lunaku kyali kinene nnyo bano ne babasinga oba baaga nti kyali kitono era bano ne babasinga. Kati olwo lwaki kyawukana kitya n'ekya Right Honorable Mathias Mpuuga? Bano abantu baleme kufuula abantu bonna bannansi nti bajega. Otherwise fe ate abategeera tuyinza okulowooza nti mmwe abalowooza nti nsi njega mwe muyinza okuba abajega. Kituufu nti kino ekyobuwumbi 8 ze ntono ku buwumbi 5 eggulu ku nsonga za Parliament otuula okuteesa ku nsonga z'eggwanga bw'oba olabyeko ezitagasa ggwanga oyimirira n'ozijjako era yaziteesaako neziyita bulungi kuba bwe kubaako ezitagasa ggwanga tokkirizibwa kukkiriza Parliament ng'oli MP kuziteesaako. Kakati n'olwekyo temututeekamu biboozi bya bujega. Abantu balina okufuna ssente eziriyo mu mateeka era nammwe zino muzifuna mu mateeka.
ezammwe ne muga nti ze ntuufu, ez'abalala abazifunye mu mateeka ge gamu ne muga nti nkyamu. Njagala ombuulire paalamenti yakubaganya ebirowoozo ku nsimbi loopu zagenda okufuza yafunye obukadde 58 okugenda e Mombasa. Yo yatuulawo eyampuuga weetaatuula, zino ne ziba nti zaali ntuufu ng'eyampuuga ye yali enkyamu. buyinonga mungi. Ababaka abalala bagendera mu bbaasi. Bagenda kuyita wansi ku ttaka. Loopu ne tiketi yafulumye yagendera mu nnyonyi. Esooka kuwa Nairobi n'afuna emujje Nairobi n'agenda e Mombasa amagenda n'amadde. Gye bagenda okusalira amasavu. Ebyo byo bye bakubaganyako ebirowoozo paalamenti n'ebiyisa ebyampuuga okufuna ssente za kasiimo. Paalamenti zeetaakubaganyako birowoozo. So lwaki mufuula ensi enjega? Kati ngenda kukulyo n'ebirala by'otanaba kumanya. Paalamenti wiiki nga bbiri emabega yakutte ssente obuwumbi 25 obuwumbi 25 billion shillings neddiza ababaka ba paalamenti ssente z'amafuta ge babadde bakozesezza nga geewanise. Sigamba nti ssente ziriwo mu bumenyi bw'amateeka, njagala kugamba nti bano abaagamba nti ezampuuga ze babamuwadde ng'akasiimo $500 million zo zaali nkyamu. Era ne bazikungiriza nnyo. Zonna toto nga zaali 1.7 billion shillings baga nti zaali nkyamu. Njagala oleeta omubaka oba omukulu mu kibiina kya NUP atubuulire zino zo ze baafunye obukadde 5 ngambye obukadde obuwumbi 25 buli over that buli obuwumbi nga 50 plus weeks bbiri buli omu ku akawunti bwe bwabaawa. Honorable Ssenyonya amanyi nnyo okugenda mu kkooti okuwawaabira abamuwaayiriza bwe ziba tezazza ntwala nga tesangeze leero maliride zaatuuseeko dda. Abaafunye 5 be bali mu Central baawa okusinziira mileage gy'otambula kuba za fuel refund. Okuva bannange omwaka lwe gwatandika amafuta geeyongera kitegeeza twababalira ssente entono ze mutambuza okusinga ze mutambuza. Abasembayo baafunye over 100 million shillings. Kaakati amafuta gakkamu bwe ganeeyongera ne gakka era nga babali funding. Kaakati mukulu Ssenyonya alwanirira ennyo ssente ez'omwe w'omusolo. Ebyo ebibuuzo by'oli mubuuza. Nze kye njagala okukugamba nti obwakirumira mpyuyi bbiri obujjudde obukuusa mu bantu baffe ab'ebyobufuzi abatali bakulembeze kuba nakunnyonnyodde n'enjawulo eriwo wakati w'abakulembeze n'ab'ebyobufuzi. Bulina okukoma Munnayuganda asobole okugoberera ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ye nga tebamwebbisizza mutima. Munnayuganda gwe bakutte obujega yalaba nti mpuuga ze yafuna ye yazeewa n'alabanga bano ze bafunye ze babawadde mu mateeka. Njagala baleete minutes ezaateesezza ku obukadde agaaga ab'omu Central obw'amafuta ate nga babawali fund mbugaali waggulu. Kaawo Chief Opposition Whip ye yafunye 10. Kiki? Nyambeshe ava wala. Sigamba nti yazifunye mu bumenyi bw'amateeka. Era siri wano kugamba nti muvunaana omusango. Yafunye about 100. Simuvunaana ku musango. Nvunaana abantu ababuzaabuza abantu. Nti gundi bw'afuna ssente yezo bwe zibe mbi. Bo be bafuna ezaabwe ze zibe nnungi. Bakuleetere minutes bakootinge ne meeting eyatudde ne deliberations nga bwe zaabadde okutuusa okukkaanya kwekyo. Abantu baleme kugoberera bya bukulembeze bwa ggwanga lyabwe ng'abantu abajega bababuzaabuza. Kambuuze tewakyali babaka balumirwa ggwanga lino. Ababaka abalumirirwa eggwanga weebali naye lwaki teboogera? Era bino bye nkugamba sikugamba nti waliwo okwonoona essente y'omusolo. Paalamenti nkulaze order of precedence gyerimu okugendako ng'eyo okuwummulamu okuinteractingako n'ababaka banaabwe abavudde mu mawanga amalala aga East Africa. It is healthy. Era ssente bazifunira mu mateeka. Naye ono eyagamba nti paalamenti ogendako eggulu abantu b'eggulu ne bagirabako. Ekyo kibi nnyo 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 kyonoona ssente y'omusolo nga bakitaddeko obuwumbi 5. Ate eno yagenze nga ye yennyini omu afunye eri yagamba nti obukadde buna bungi nnyo musaasaanyako kati bamusaasaanyizzaako over 50 million shillings in 2 weeks kugenda kuwummulamu n'okusala amasavu. Olwekyo si kibi. Olwo 10 senga baba 10 loopu
ali wansi w'abalala abasobola okufuna ezisinga awo. Senga deputy speaker agenda ali part of it, senga ba minister allowance zaabwe zijja kubanga zenkana ne Europe baba 10, that is half a billion shillings. Ezo zoze zitazimba masomero ezampuga zizimba essomero. So muleke nammwe abantu bannansi abajego bajegewaza. Esente parliament kintu kinene eyalonda omubaka wo nga tasobola kuteesa nga tajja mu nsako parliament gyefuna weekubemu mu kifuba omujjemu mu kulonda okuddako oteekeyo ajja mu ssente ezo. Naye parliament n'ababaka abagitulamu bajja kusigala nga bafuna ssente ze balina okufuna bantu bakulu. Emmotoka ye terina kubanga esangibwanga yange atali mu parliament. Emmotoka ye terina kusikira mafuta ku kkubo. Emmotoka ye talina kugenda kukubira kwezi nti owaaye njija ku program naye emperezaayo 10 ntambule amafuta. Muntu mukulu tewafiiriddwa kwezi oyagala nkuziikireko naye emperezaayo 3. So bateekwa okufuna ssente n'okwewummuza, bateekwa okwewummuza, bakola nnyo. Mwe abammwe bwe mwatwalayo nga baasamirira bwasamirizi kutenda bannaabwe bateesa, mwe mukola ensobi. Ababaka ba parliament abaliyo nga batuufu ne ssente bafuna ntono. Ekyennaku be bano abafuna ssente ezo ne baga nti ez'abannaabwe bo kuba batafunye ezo eziba embi. Olwaleero bwe bafuna ezaabwe ezo ze mbagambye olwo ezo nnungi kimugunyu terina ayogera. Waliwo ssente Kagabo ze yazunga nazo ezamufuukira ekizibu azizze n'azizzeeri. Ezo ssente zaali zaali. Kakati nkugambye nti babawadde 5 mu sentro abava wano mu sentro. Ababaka bafe abasinga abayini bonna bava wano mu sentro. Wawuliddeyo anyega? Tewali naayinza kinyegako. Kati kyoga abantu ala mu kooti. Wadde tewali nakinyegako okujjako kwezi media group yekyogeddeko. Tewali akyogerako nti bagenda ku mizannyo. Kyogamba abantu ala mu kooti azakyogedde. Ate bakutwala kwezi bagenda jiggala. Kakati ssente zifunibwa. Kyogamba abantu babadde waliwo yatuuziza press conference okuva amawulire gafulumye nti ababaka babasasudde ez'okugenda abagenda abali mu ttiimu zaffe ez'ebyemizannyo eza parliament n'akyogerako. Tewali n'omu yakyogeddeko. So tewali akasiimo kampuuga ke katuuza press conference ne katuuza ne meeting yakimpatiira nga kuke bwe batalabye bwe kajja eza fuel fund zo bazirabye nga zayise mako matuufu. Naye tugenda kukola bwe baca kutta emitwe. Omanyi Amini yali musajja mulungi naye nga mubi. Ate atya yatemangako omuntu omutwe n'agutwala. Kati ennaku zino tulina abatemulako abantu emitwe ate ne bagibalekako. Kwezi n'omulaba saaga ngezeza kulinnya ng'ebigambo byayogera tebikyali bibye. Nga amugezi okusinga ku bigambo byayogera naye nga waliwo gwayogerera eyatwala omutwe gwe. Kati naye ayinza ateekwa okulabika mu kifaananyi ekisaamusaamu asobole okusanyusa oli. Tuli mu nsingo w'amagezi yeeraliikiriza abantu ng'olina kwesiriwazaamu. Bannange gwe Kirasi Monitor ticca yabaaki ku byaki? Ku bya parliament bannange ticca nga yatusuulirawo. Gyali ateesa. Ticca ateesa. Oba naye ayina gwasanyusa. Nze kyenjogedde nkyogedde mu jjeno. Ekibiina kyaffe ekyo ekya NUP kirungi naye twetaaga okukisalira amagezi. Manyi kwezi osobola okuba omulungi naye taatawo n'aga nti owaaye mwana wange mulungi naye neetaaga omusalira amagezi. Aliko ekizibu. Aliko ekizibu naye akiraba ng'omuzadde. Kati ekibi nti buli lwe tugaala okusalira ekibiina amagezi kati mmwe muba mulina ate amagezi aganyiza abalala abatalina magezi ago. So ne mufuuka kivumo. Kakati ekibiina kya NUP agamu ku magezi agateeka okusooka okusalira kwe kukijjamu obwannakyemalira kisobozesa abantu bonna okwogera nga bwe balowooza era bakubaganye ebirowoozo bisobole okutuuka gye balowooza nga bituuseyo nga bwe balowooza. Kwezi ekintu kye bayita democracy kifaanana n'ekintu kye bayita religion oba eddiini. Olwaleero ekitugambisa nti Abangereza n'Abafalansa be baleeta muno Christianity kubanga ewaabwe gye yasooka ne bajja nayo.
tewabangawo omuntu akulowesa nti asobola okutwala oba okuleeta eddiini ewuwo nga ye tagirina naye n'agireeta bulesi n'aleeta bayibuli awo n'atandika ogikusomera nga ye talina. Kyova olaba nti eddiini okutuuka n'okubukala mu Uganda, Muteesa n'awandiikira abazungu n'abagamba mundeetere abasomi basomese abantu bange. Yamala kukizuula nti eri olwedde gyeri n'alyoka agamba nti bagireete. N'eddiini y'Obuyisiraamu okujja wano, Abawalabu nga tebagendedde na kugenderera baali bannaddiini. Kakati buli we baabeeranga eddiini eyo n'ekwatawo. Kyova ogirabanga okusinga buli awali ekkubo eriva ku mwalo e Mombasa. Olw'okuba nti bo baali basuubuzi, okusinga buli weeri wabaawo bu trading center. Eddiini yabukalira nnyo mu ngeri abantu abaali babasuubulako. Kubanga eddiini ne demokrasi bigabwa birina. Atabirina takulimbanga nti asobola obbigaba. Era omuntu omusanganga ku kituuti n'akubuulira n'otatunula mu background ye nti ayogera naye kaabeera atya, Kasiba nti ono ambuulira nkole kino naye ye akola ki. Bw'olabanga teri ddiini bino bisuulewo, oyige buyizi literature gwakugambye, ogende ofune ow'eddiini oyongereze ku literature obukaze eddiini mu ggwe. Kati ne demokrasi bwali tekugambanga nti olwaleero lwaki tukaabanga tetulina demokrasi. Bano abayeekera abakwata gavumenti tebaali democratic. Gwe Museveni bamulondera mu lukiiko kine baga nti yakulembera emyala bwebukazaawo bwebukaza n'atuulawo. Kakati gwe kyobasaba olowooza bakirina. Kati n'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekitalina demokrasi tekikulimbanga nti kimuleeta mu nsi nga kyo tekimulina. Abaka ba paalamenti abaliyo leero ab'NUP structure ki bagamba eyabalonda tewali sente ze zaabeeyimirira demokrasi olinawo mmeka structure gye bagamba nti yabawa tiketi, n'olwekyo oyo nyini tiketi agambe nti eyo gyalina gyaleeta mu ggwanga. Omuzindalo gukyali. Kati olwaleero bameka boyinza okutuuza wano ne bakubulira nti tugenda kulonda obumyufu ng'ennaku z'omwezi bwe tetugenda kulonda almost mwaka gujja. Ono tetuli mu December. Tetulonda 2026 January. Kakati waliwo bw'oyinza okutuuza wano ng'ayagala tiketi ya NUP, katogere ku NUP n'akugamba nti tugenda kugironda bwe tuti era n'agamba nti tugenda kugironda ennaku z'omwezi bwe ziti, era n'akugamba nti nze ndi wange mu bagironda mbakuyega. Kakati omanyi lwaki abaagala tiketi ya NUP batwala mbuzi na ndiga bazitwala mu kifo kimu magendo? Senga eno gye babadde bagenda okwesimba ye walonderwa tiketi, embuzi senga gye bazisalira n'ente kati tabulu bazitwala magere. Tiketi gyeva kati eyo taba demokrasi, lwakuba nti bwe tubyogerako abalala abatayagala mazima bibakaluubiriza naffe ne batukyawa. Naye nze nakugamba Galileewo Galili yagenda mu nsi nga njega ng'erowooza nti ensi yakulanga meeza nti okutuuka ekiseera n'ogwayo bw'otambula mayiro nnyingi. N'afuba n'abagamba nti mmwe kambabuulire ebyo bimulimu bya kijega, ensi yakulanga mupiira ne bw'olitambula otyo dda buzzi w'oli ne bamukwata ne bamukaliga bamuttira mu lujjudde awo. Abajeganga bangi nabo tebatambaalika. Naye ekirungi ky'amazima senga Galileewo Galili alaga ku bazzukulu be olwaleero batendebwa amagezi olwajjajjaabwe. Kituufu. N'olwekyo amazima galwawo. Megano genjogera olwaleero ge mazima n'atayagala gawulira agamanya nti akasajja kagoogedde tiyakuga nti waliwo structure yalonda lwakakamba simanya lundi omukyala Masi Sambodi ava Embaale akugamba atya nti yalondesa yasalawo tiketi y'abantu abalina okwesimba mu Uganda yonna yamanyi luddawa n'Embaale gyava mu Malako district agimalako aga nti yeye bwasalawo ne bannabalala basatu nga bagaba tiketi. Obwo bwannakyemalira obuli mu kibiina ky'NRM bo bwakuba nti akalulu bakategeka ne bakabba bo bennyini ate obuli mu kyaffe eky'NUP n'okategeka tebakategeka kweza jabuzi na tiketi nti nze nzize wano bannanga nti mwe babawunika mulonda kabonero. Kati gwe oli woolaba totawana kumbuuza nze njirina naye gwe tiikinga
kati ku luno abantu bwe batatiikidde anti nkugambye abategeera tebajja bikola. Tuteekwa okudimandinga n'ebibiina ebiri ku opposition bibeera bibiina by'abanansi era etteeka liri lya ggwanga parliamentary act ebiwandiisa. Tuteekwa okudimandinga accountability mu kibiina kyonna naddala ebiringiriza okutwala obuyinza next year. Bwe tutagifuna leero tuba tuli lubuto lwe twewakisizza olw'obwannakyemaliro olugenda okuzaalibwa nga okulonda kuwedde ng'ekibiina ekyo kyekiyiseemu ekitalina demokulasi. ate nga Era abantu abatwala embuzi n'endiga okutambira emagere mugende n'obubaka mubeere bantu ddala balambulukufu obusaba demokulasi. Embuzi muzisalire eno mu structure ezigenda okubalonda omuntu omu aleme kubanga si yasalawo kubanga ayinza n'okusalawo oluusi omuntu atali mutuufu era basaliddwawo bangi nabagamba era kankiddemu obubonero abantu ba Uganda bwe beesibako mu kulonda si butuufu. Bubatawanyiza bwereere n'etteeka lya Uganda erigamba nti abantu banalonda bubonero omuntu anaabeerangako obubonero lyetaaga okukyusa. Akabonero kafaanana ne gawuni kadaali ey'embaga oba gawuni ey'abaguladuwanti. Kadaali y'embaga kwezi bw'ajambala n'akuba mukyala w'embaga ku lw'omukaaga. Ku Sande terina kyemuyamba era bwe bagimusangamu mu kyaki baga mukyala yawasizza mulalu. era abamulalu yennyini awedde emirimu. Kati n'akabonero k'ekibiina ky'obufuzi ku muntu eyeesimbyewo abakabuuza oluvannyuma lw'omulonda baba balalu. N'olwekyo mulina kumwetegereza ajja mu kifo kye mumulondera oba takijjaamu so si kabonero. Ku bizibu ebiri mu nsi omuntu okugamba nti ye wa baasi nga talina na ssente zisobola girinnya aba mulalu. Bannange ffe aba baasi nga ne ssente zisobola okulinnya baasi tazirina mulalu. Ku bizibu ebiri mu nsi omuntu okugamba nti nalonda ambuleera nga gwe yalonda Kapere nga yamutuma gye bateeseza nga tasobola kuteesezaayo naye mujega eyalonda teyatunuulira muntu yatunuulira ambuleera. Teyatunuulira muntu yatunulira ambuleera. Omugole omusajja ku lunaku lw'embaga mukyala wa musiba kadaali naye si gyatunuulira. Era okakasa nti kyempasizza kituufu abakulisaayo bw'otuuka mu kyaki omuggyako akatimba n'omwetegereza n'olaba oba y'oyo era woogaana wadde kadaali go wagiguze gy'aba ayambadde ng'agijjiddemu omusibi w'abagole ayinza ogiwa omuntu omukyamu. Era awo kyaki ekyo ekibikkuza omugole okulaba omugole we kuba kumuwa kiseera kugamba nti wamwetegereza era n'okkiriza nti yeye. Naye ffe tuli bajega abatuukawa abatunuulira Akapere ne tubalonda naye nga tetulonze bo tulonza ambuleera oba baasi. Waliwo akwata ambuleera naga nti bangoba mu katale Kasubi bangoba enaakulabye naye ambuleera gwe natiikinga. Naga nti bannange waliwo ekiteeso ekiri mu paalamenti kyetaaga okuteesaako abantu kyetaaga okubaako ne ba brain power okukimatiza abalala. N'atunuulira ambuleera naga nti gwe nalonda tekisoboka. Kapere gwe walonda bw'aba yagendera kwa ambuleera nga tasobola kuteesa era tasobola. Omugugu goba wamutika gwa munene. Omugole omutuufu atimbulako mukyala we akatimba n'amwetegereza. Kakati mmwe bagenda kubawa obubonero mu kulonda okujja muggyeko akatimba mukebere mulabe oba gwe babawaddeyo oyo bw'aba si oyo genda okebere ku bubonero obulala ng'ogenda ojjako akatimba kusobola okuba nga kwe kuli omuntu omutuufu alina okuwasibwa. Muleme kulonda bubonero nti baasi tiikinga nti ambuleera tiikinga ekola ki? Tolina baasi wadde awaka mu famire temubeerangamu alina kamunye
ate gwe bakulondesa bbaasi olw'okuba olina ekifaananyi kyayo mu nnyumba yo muli bajega bakutuuka wa nga bigambo bino temusobola gwe ne sente ezigula ambuleera tosobola gigula nti nalonda ambuleera naye kambabuulire nkiddamu tewali kabonero kateesa muntu yateesa akabonero kafaanananga gawuni eyabatikkiddwa emisomo bw'okola graduation party ku lwokutaano ku mande bakusuubira genda kunoonya mulimu era bwe kiri naye bwe bakusanga ng'oyambadde kigawuni ekyo genda onoonya omulimu baga nti yasemye naye mulalu twandimuwadde omulimu kati abantu bonna abakyanoonya ambuleera okubataasa ku bizibu ebiri mu kanso oba mu paalamenti oba abanoonya baasi ebataase ku bizibu byebimu ababalaba nga bategeera babalabanga bwe batunuulira omwana eyasomye n'akola graduation party ku Friday nga ku Monday agenda kunoonya omulimu nga yeetikkidde gawuni ze agenda atambula nazo banainamaliriza emisomo njagala mulimo nga oba mulalu awedde tebagukuwa abali mu constituency mwalonda ambuleera naye mwalonda bakapere talina byateesa n'ebigenda mu maaso ne bwaba ayogera totegeera byaba ayogedde n'ensonga entuufu tazinnyonnyola n'enkyamu tasobola zinnyonnyola aba batunuulako tulaba balalu abalonda baasi nti ebayambe nga temusobola kubanga mulina na ssente ezisobola ogirinnya ng'ebadde eyitawo ku kkubo nga mugironda lwa kifaananyi ky'olina mu nnyumba yo fe ababalaba tulaba balalu abawedde emirimu abanoonya dimokulaasi naddala fe abali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'okufuna tiketi osobole okuderivalinga dimokulaasi ogenda wa muntu omu n'otwala endiga n'otwala embuzi n'otambira n'oteekerako ettooke n'enkoko tukulabanga mulalu ekyo kyonoonya si dimokulaasi ekyo oli ku lubuto lwa dikiteeta oli ku lubuto lwa dikiteeta oluwakisa oli mukulumenya bakuyita kumenya okumenya aluwe mumbu akola atya ali mukulumenya genda mu constituency eyo onoonyeyo structure ezironda bwe ziba teziri mu mateeka tiketi gy'ogamba abantu kyosobola okuderivalinga si democracy LUP erimu abantu abagezi bempe ekitiibwa tebabazannyisa ng'abalala nibasirika bwe mutuuka gye mutambirira gye mutwala embuzi n'endiga musabe tubeere ne democracy mu kibiina kyaffe wabeerewo enkola ennuŋŋamu erondebwamu yengeri yokka gye tusobola okuderivalinga democracy eri ensi pasita omutuufu Katonda amusaba kukwata mateeka ge era n'abeera n'eddiini mu mutima so si kufuna bayibuli n'agamba nti atutte eddiini mu balala ne mwalimu omutuufu Katonda amusaba ddiini mu mutima era n'amusaba agiwangaaze so si kusaba Kulaani atwale obusiraamu mu bantu Kulaani oba bayibuli munnaddiini bimuwerekerako buwerekezi tebisalawo ddiini ye abantu balowooza nti bwakwata tiketi olwo yalina simanya oba yayagala ennyo enkyukakyuka oba simanya yayagala nnyo okujjako nga tiketi etegeeza nti olina muntu omu yekka gw'oyagala ennyo kati kansooke nkumalireyo ki nze ni musajja mukristaayo abasiraamu abaseveniside abakatuliki mbawe ekitiibwa mu kereziya omwolabamu omuntu takuferanga olw'okuba ayambadde sapuli n'abamu basobola okuba nga ne sapuli abyenzibe bw'aba omubbi omuntu omalanga kukkiriza nti ddala munnaddiini ne bw'aba talina sapuli omuntu takuferanga nti kubanga zaakutte bayibuli mukristaayo oba zaakutte Kulaani n'olwekyo musiraamu nnyo omubbi asobola n'okuba nga ne Kulaani oba bayibuli yabbye enzibe kati abantu omuntu takuferanga nti kubanga nze mpagira ekibiina gundi ate yazze ne tiketi yaakyo omubbi ne tiketi agibba najja oba gigula n'okugula kika kya bubbi era waliwo yangamba ategese miliyoni 2 kakati tiketi eweebwa abantu nga tewabaddewo kulonda gubaga nti baba bagigabye batya
simanyi kriteria gye baba bagoberera. Kakati esapuli ezibeera mu kitundu nga kitundu tekinnabaamu kereziya bakuga nti ani yaziwa omukisa. Simanyi. Kakati tiketi ezize awatali kulonda ng'oyagala demokrasi nga nze bwe mwagala si ntuufu. Kino kankyogere, tewali kibiina kigenda kuleeta demokrasi mu Uganda okujjako nga kiri democratic. Tekigenda. Tewali asobola kuleeta ddiini ku kyalo nga tali si munnaddiini. Ate munnaddiini si kigambo. Era ffe tulina ekibiina kye tuyita Democratic Party nga tekiri democratic. So munnaddiini tebiba bigambo bugambo. Nolwekyo mwe abannaffe abatuli ku front page mu bukkiriza bw'ebibiina munga ekyange kyenzikiririzaamu as of now, temutambira butambizi tabbulo okufuna tiketi. Musabe demokrasi w'ekibiina ojja kufuna tiketi nga tosipendinze na kusipendinga. Road map y'okulonda kw'ekibiina kya NUP ani agirina? Okulonda kubuzaayo omwaka gumu. Kakati gwe ateekateeka okufuna abenaremu bamaze gwe ateekateeka okufuna tiketi y'ekibiina, road map eyo oli ku level etasobola gisaba. Tolaba nti naawe olwedde oli muwambe. Gwe ey'ekibiina kyo tosobola gisaba, ey'ensi gy'osobola ne bakuwuliriza. So nga tusaba byabakama road map by the way yafulumadde ya byabakama tulonanga 14 January 2026 ekibiina kyaffe ani agisaba oba temutegeera oba byenjogera nnimba oba yalangirirwa dda tewali amanyi. Kakati kyovudde nkugamba nti nagwe nkyaziza wano ku makya ne mubuuza ekibuuzo kibadde kyakakunizo naga nti kwezo yagala kunnyimisa kaadi. Kati ebyo bye bizibu bye tulina. Nanti okwogera ekigambo ekibadde ekirungi ne haja amuwulira nga kwezo yagala kunnyimisa kaadi. Ebintu bino bibiri kambi babuli ekisinga okuba popular kyekino state capture. Abantu bamanyi state capture abatakimanyi kati bagambi. Government president for example asobola okuwamba government nja kukiba wako n'ebyokulabira kabamu tebabimanyi. Asobola okuwamba government ng'agiyise mu institution zaayo kituyita institutional capture. Mu institution mwe muli kooti. Yes. Kooti n'ogiraba ng'etudde naye nga wooleza taliiwo. Bano booliwo abaakolako ku musango gwa Dr. Besigye nga witness wa state gwe baleese bamusibye ebijwenge bamuwayalinze ebibuuzo bye bamubuuza nga kyakuwa waliwo abiddamu mulala. Kakati oyo lwakuba nti ali awo abeera awo mu maaso ng'alina obiddamu there and then tolowooza nti abalamuzi ensala boze babalekera. Ensala wazikolako ono asibyeko ono amusibyeko lwakuba nti yetaddayo kuleeta biwandiike. Omulamuzi kye tuyita institutional capture n'ensala baba bagiwandiise naye yagisoma busomi nakuteekako sitampu ye na mukono gwe. Kiaba yagikoze muganda wange. Palamenti ng'eyo osobola okulaba nga sipiika asalawo noga nti sipiika ono nga mubi naye nga bambi si yasalawo ng'ali mu buwambe. Waliyo kye mutamanyi kanki bagambe it is a new term kye bayita political party capture. Mao yatula nani okutwala ekibiina kya DP mu yatula ne Siranda. The structure ziba ziweddeyo eza political party baafuna buli omu yagabana. Kati ekyo kye baakola kye tuyita political party capture. Mu abanuupu kambabuulire nammwe kye mukola bakiyita political party capture. Nti tiketi y'abantu abagenda okwesimba mu constituencies ez'enjawulo mu positions ez'enjawulo bwe muba muginona wantu wamu mu kifo kimu your party is under siege. Bakivunula bati
eri mu buwambe ekibiina kyammwe kiwambe era mmwe abaginona eyo muli babi nnyo kuba muwerekerako eyakiwamba ne mumutendereza amaloboozi ge mulina gaali badde gaavaayo nga musaba road map temukikola ate nga muli bakambwe kubanga mu that political party capture as individuals mufunamu ate mumanyi nti ensi njega tetegeera nga nze era kyemusobola okukola kufuna sudo accounts ku social media ne munvuma olwabino ebituufu byoyogera ebyaddala kummwe abakola ebikyamu bwe muba mukyalinamu akanigguusa akaagala ekibiina n'akaagala eggwanga okusinga interest zammwe ebintu ebyo bibiri mukomye okutambirira tiketi emagere ng'ekitambiro nga bwe batambirira misa ekitambiro kya misa netambira kiba kirala anti okutambirira okusaddaakira anti benefits ez'omuntu omu musobola kugamba nti mobilize nga abantu baffe abalonda tubaweeyo embuzi naffe abaagala okwesimbawo structure naffe tugendeyo nange mbaweeyo enkoko njogere nebyenjagala naye muli ku geeti emu gye baggalira omu n'omulala kati nze ayagala tiketi awalala n'agendayo nti abayinza okunzigalira so nga ate bw'ogiteeka mu constituency nze ngenda mu structure n'engimatiza ekibiina ky'obufuzi tekiba kya muntu okugjako ng'akoze political party capture which I can see is looming around the party called National Unity Platform. Naye kakati kona lebo tugenda kukola tutya sife abandi agadde odde Lubaga ng'ate oli mu NUP no si ekomeredde zino interest bwe zigaana ez'abantu okusumulula obuwambe abantu manyi bo bategeera options zikyaliwo nyingi naye ekibiina kiba ky'abantu tekiba kya muntu omuntu asobola okuwamba ekibiina n'awamba n'ensi Obote yabikolako Obote yawamba ekibiina n'awamba n'ensi yawamba ekibiina n'awamba n'ensi n'abakulu mu kibiina n'abasiba mulundi gumu yakwata abaminisita aba bataano n'abateeka mu kkomera baali babbye detention without trial baali babbye sente ya wa musolo ki byali biwanvu byali biwanvu omu n'awamba parliament omu n'awamba organize constitutional review erusi yeetagisawo ne constitutional review commission ye yatuula ne bannaaba babiri Binaayisa n'omulala mwerabidde yali minisita we Abuma Yanja terinya ddala terini ate yazi common abantu ate bamanyi Binaayisa yekka naye baali babiri ne bakola ssemateeka 1967 gye bagiyita Pigeon Hall olwo yali awambye organize eggwanga yawamba political party ye yawamba institutions gye bayita institutional capture including parliament n'awamba ne government byonna n'abiwamba lumu era ye yali prime minister neyefuula president eyali head of state n'amugoba awambye government abantu ebyo balowooza nti byakolebwa abantu ababa bali ewala ndooza kye baava babikola kati ne batandika ogguluuminga bye balaba nga bo be balina n'obuyinza okubikomako njagala kumaliza puroguramu eno nga sitadde mu busungu n'okusaba kuno ababaka besigenda kumenya manyi mbalabyeko abamu nga mutwala embuzi n'endiga n'ente ne mwannyoko Namboozi yabitwala akabuzi sijjukira kino nze mukuwadde bw'aba yabitwala naye mwali kubeŋŋamba yagitwala embuzi bwe muba mubitwala kufuna tiketi kyemukola kikyamu tekiri democratic you are not any different from other dictators bwe muba mubitwala kufuna tiketi 5 years down nga temulina bwe twali tubawulidde nga musaba road map nga musaba organize ng'ekibiina mugenda kizza ng'omuntu omu ye akitegeerera
temwetaaga na kulowoozebwako mu kulondebwa Eh? naddala eri abalonda nga baagala democracy mu ggwanga kubanga njagala kuddamu bino bibiri mmalirize eddiini ne democracy byebimu teri abigaba nga tabirina kituufu ate ababirina bonna ekibafaanana basaba ate basaba mu lujjudde ng'eseeraba katonda wange twagala kino katonda wange twagala kino abakulisaayo bonna ne bamanya omusumba kyasabye asobola obbawaayo akadde musabe buli omu kyayagala ng'ekiki era batwalida kika 5 kati n'omuntu takugamba nti atambira embuzi afune tiketi naye mukyama asaba democracy tekisoboka eddiini ne democracy bifaanagana byo nga byo n'ababirina abagenda ew'omuntu omugaba tiketi y'ekibiina you are not democratic temulimba abantu nti muli mu nkola ya democracy mbalayirira kino kyengenda okumaliriza nakyo obudde bwebwo kkiriza singa ekibiina ekitali democratic kigenda mu buyinza kibeera kizaaliddemu dictatorship eno NRM gye mulaba etutawaanya yayalulira mu buyinza nga teri democratic era terimuleeta etuwudiisa buwudiisa naye nga tutambulira mu mbeera ya ate ewudiisa n'abatakiraba okulonda kuba kwakubagana munda mu kamyufu bagulirira munda mu kamyufu bebbirira be bajjayo abataasoma bababbo kakati n'agamba nti yalimba ebiwandiiko naye eri agenda aleeta ekituufu democracy asengejja kati abantu abatya okusengejja tebamwagala kyobola nti bwazingako kwezi omu kwezi nkuwadde endiga yange kwezi nkuwadde embuzi yange waayo batwaligenze netuta abo baveeko nze kasita tunagenda ne tiketi kiba kiwedde ekyo muleeta dictator mbagaliza ekiseera ekiro tweyanziza nnyo Honorable Kasiba nti tweyanzeege abalina amatw ag'okuwulira bawulire omukama kyagamba ekkanisa baagaliza ekiseera ekirungi mweraba